Isma nkugambye nategedde we yagenda Israeli bicheri Sweden wallahi Isma yayita ku lyato bebano bayisa ku maato nga ba Nigeria kupolite. Did you see how that guy was so excited okulinya ennyonyi? It's been long not long yajijjiramu nga bamuzza Museveni ng'asasudde mbw agenda mukola ati naye bamukubula nnyo kati bamuza kasaba bifaananyi Isma ate emitwalo 3 yagajjukira $1 yagenda ku kifaananyi ng'amanyi wafuna ekifaananyi Museveni mbu bamuwola mu bbanga makula ku bugezi bwe kye tuyita obuyaayi tasobola kubeerawo nga takuwudde musajja oyo sente zisobola muyimirizawo myaka 3 mu maaso ne waba bawukanye Susan ono yamukuludde Susan omumanyi oyo muwala. She was so beautiful. Ebyaddanze ne Bujingo ye muntu akola ekintu nga sikyategeeza ayagala mawulire kyovula alina abamawulire be era bino byakola kwegula ku bazadde kulaga nti asonyiye kulaga biti anti labayo Bobi Wine ye alien skin ku stage kati ekyo tewali ekisazaamu kiwedde tewali era so Katonda n'abagenda Bobi Wine amugende empo oyo mvuka ajja mukuba ebyeddala ajja kukuba bamutwale ku polisi akuwe akakadde kubanga akakadde ku Isma kamubeezaawo Isma yasigalira kunywa mata ga bikopo. Kaye wisdom nga tugenda mu maaso Isma ojja kunkubirako nga mutuuse waka yasuze wakuba gosinga okumanya wino asinga bagambye yabadde muno ku double bed space anti kati mwe lwakuba tutya okuswaza omuntu omanyi bw'olabanga omwana ng'atuuse omuntu yenna ng'atuuse e Bulaaya n'agamba nasuze mu Serena ya America nasuze ku Sheraton nasuze ku Hilton tukyaliko wano se mukama wange twagala tuve ku live tukyaliko alete empapula ezamuyingiza mu majene z'obuyigiriza omwana mabirizi tetuli musonyi wabaddaga akatabo ko yabamuwa sente bamuleeta kuba Bobi kati nakuba agenda okulaba te abamugamba okuba yaneya mye n'abakyukira bakuba kubanga yali abalinako data mabirizi mugezi kati teyamanya nti okuba omu be bananyini kooti luzira kitalya ne wano basegenyeyo babadde wano bayitawo bate ekigo we mabirizi teyamanya kati wavuddeyo aze n'amaanyi ajjukirira ddala abatamusasula atandikidde ku mwozi papula jerunaggwera yasaba eza Bobi wano makeere bamukozesa nedda nedda omusajja omanyi yagamba Bobi Wine yazalibwa 77 ngali ku buzaale bwe kwatawaanya kwazungira bwati Mabirizi kyataatege bayidayo Mabirizi yakula mu mbeera mbi mulwakwate mumanyi Mabirizi mumanyi nja kugamba ne muganda omu ne gwayita taata we atali taata we I know Mabirizi nze natanza kuba Mabirizi oyo namukubako we yalumba Bobi nga tanyega nsobola okukuba Mabirizi muteeka wali just lwakubanga ali ne mukwano gwange sekate gwenjakala ali semakadde twamukwasa gundi Muhammad nsereko ku buli interview kati Mabirizi wendowooza okuba Mabirizi nenjukira semakadde njagala nnyo semakadde nali ndudde okulaba omuganda ali fluent mu luzungu ng'ali spite ng'ali semakadde yayogera ne Museveni n'abuuza where has this guy been nga talabako omuntu akuba Muhammad nsereko hands down yamukubanga bakube maniyo musanvu kwa omwe bakube maniyo nga fena petuwakana netandika okugamba kirabika baleese second squad wezawoze nnya mulowooza eno tebaleese third squad wezayingidde omukaaga nono n'akaaba oyo gumulayo kakati nagamba omwe yagalayo mani nagamba nzeyi Kasamiro mwali yakubuza lwa Shifodi ngamaze kubuza bone bakubuza line up najimalayo nango bajjem natuze ku point ya tuli ku Isma ne byasuze Isma yagambye mbu bannange omunda bano
bagitata hotel Bujikalifa omanyi nze Dubai mulundi omu nasulayo kiro ekyo era banga kayembo mbunepa akanyinanyo tseni one night come back nze ebintu byemanyi Eiffel Tower ugimanyi byemanyi bya France bitya wa London I can no ne buji bitya sifunanga mukisa kukola ki kubanga nze ddungu wenda bempewo ngeva mu ddungu mbandowooza esobola okubikka ekibuga kiramba ne kidda ku ttaka ne banyobola movies nabahola efufu ya veri nebikka ekibuga kirambe kibadde kungulu newofuuka fufu konze era mbeera mu Dubai nga magamaga efufu wejja take akati omusajja yatuuse bwati naga bannaye gwe mulaba wano ndi mu Bujikalifa nsuze wenu akati fe abamanyi ebya hoteri juzi we nsembe kufuluma nga ndi n'Afrigo twadde ne show n'Afrigo ku gundi Sky Hotel e Sanditon kakati kasha de banka nanzijawo nantwala ku Da Vinci Hotel mpaneri eyantwala mu kufuna yasembayo nangamba Kaye ku respect je nkwata sola kusura kyokka wali wanzije basasudde odda walungi nanga tosola kusura mu room kateina kale kanchinyonyere these are self contained ziba nti ni sitting room erimu bisenge bibiri kyokka ngandi homo kandi Simon niwe wabukedde akimanyi ne muga Simon inze sisobola kusura na wano najja nengamba naye omanyi kankwate video ngambalaga kuva ku mulyango nenyambala bulungi nenzija nembalaka kubanga baali bajja wakana kati abamanyi Da Vinci bamanyi nti ya star maker 5 star hotel tuli mu Santon City kati tosobola ate kulimba kati Isma kubanga Isma 0 hani ate bed space berako star Isma yasuze mu bed space anti kakati kakalamu yasutadde no mutwe Isma nateka ono mutwe Kayende kojja kuncha Isma nawe lekisoboka Isma nozalaki ekuteka kalamu yalwanye okulanga visa ya kalamu ekomawo obadde ki kyabadde kitya laba interview yagikoledde anti naye kubajje naba naye ndi Bujikalifa simanyi Bujikalifa zanare simanyi Bujikalifa nangamba naye ewanta we nagenda bantwala oluggi luno nga serutegeera lwambaawo nnyo kubanga nakutuuka obutuusi simanye wansi nalaba fountain amazzi ne bantwala ku hotel ne banvuga bitya nengamba langi ekisenge nga sikitegeera abakyayogera okuva wavaayo abakyayogera nabeerawo yayise mu video nayitamu ngayambadde vest ava ku mazzi Kaye naawe kati bwe yavudde bayiseewo ne vest n'atula ku kitanda nekikaaba netugamba ebitanda ba Bujikalifa bikaaba bitya Kayizi yayise mu kamera nga wakwata live yajakwata Kayizi nakola bwati Kayizi ndo zadde ava mu kayu nga teyabitegedde nange n'atula mu kitanda ku kitanda nekikola Isma nengamba Isma nkugambye nategedde we yagenda e Israel bwikyeri Sweden wallahi Isma yayita ku lyato be bano bayisa ku maato nga Nigeria kupulidde. Did you see how that guy was so excited okulinya ennyonyi? It's been long not long yagijjiramu nga bamuzza Museveni ng'asasudde mbw agenda mukola ati naye bamukubula nnyo kati bamuza kasawa ekifaananyi Isma ate emitwalo 3 yagajjukira $1 yagenda ku kifaananyi ng'amanyi wafuna ekifaananyi ne Museveni mbw bamuwola mu banka eyo tuvuddeyo Kaye embozi tegutegedde naye Kaye yategera ndi bamuwola botyo yatuuse naga bannange mulaba kino ekifo bannaye mugamba nti no airport baagana okukola video kati nkola ki mundaba bannange airport ya Uganda yesinga mu nsi yonna nga nziramu okubuliza ebbi airport ya Uganda n'ogenda kati kankubulire go to Zanzibar kale gwende Zimbabwe ensi gye tulala nti yagwa ogende mu paaka ya bagita terminal 1 mu paaka ye Zimbabwe olabe paaka nudda kale kanjogere kibajja otegeera gende Johannesburg mwana Uganda bali Johannesburg genda mu Randburg stay Randburg
waliwo ekizimbe park ekyo kizimbe ne environment yakyo esinga airport ya Uganda environment ennungi. Airport ya Uganda oba okyayimiridde bwoti ekyenye ne kibuuka okuva kweno fulo ne kibuuka ng'ojja ne kigwa kweno ku side zeno nga kibuuka anti totunanga mukisa gobeera eri mu economy baali batambuddeko mu first class yayo anti oba byandibadde mu economy nange anti neewuunya tomanyi nti eri waba wawanvu kakibuuka kiti kakale biba bitambula okuva mbuulirayo kyate kiriwa mbuulirayo ekifaananyi kyewali olabye ekifo kyewali olabye nga airport tekuliko escalators kubanga buli muntu etamina eriwa kankubuulye gwe Museveni ate badipacha bayite kitutte emyaka 4 gwe kati gwe atamanyi nze natambulira nkatabo ka maama wange ekisaawe ky'entebe kyekyali ekisaawe kyakisinga obunene mu Africa. Did you know that? Yes. Kankuwe ne wino omulala kubanga oba nange oba toliba na Isma mugenda ne mba ne bayisiba ne bali abasula moto abawoganya kusula moto naye baakyusiza mu kati bali na mu ntebe nengamba mbadde mukwata interview ngene motoka bana yameka abakadde 10 ngene wayogera ani akuba simenje no muwozi nga berimba kale kankubuli Queen Elizabeth yali azze Kenya tata wafo Queen ya phone Queen ennyonyi yali nene nga teri kisaawe mu East Africa mu Kenya kyesora kugwa kyagwa nenga ze Kenya buya kyagwa n'ennyonyi nesigala n'alinya akanyonyi akatono akasoro okugwa Kenya tata we wafa yali Kenya naye yayita Uganda bali nyisa najja ennyonyi negenda why Entebbe airport was the biggest airport in the whole Africa. Museveni azze emyaka almost 4 kijajjongeddeko toy teziflashinga bulungi ezimu teziri mu kamera mbakwatira abaana tezina escalators owetika omugugu n'osika n'otuyana ne mu mpale ng'oli Entebbe airport wotuukira bwoti juzi we twali tukoma fena twali muguni mu economy twatuyana nga tusobola kusibawo taayi kyekisaawe mu nsi yonna kye nali ndabi ng'abantu bakutezi eke omuntu azze kulambula nsi yammwe. Do you know nti omuzungu asobola okubanga yakula nga talabanga ku nkoko live mbaata na mmundu eke zino bo bamanyizi eke bazikosa muwo ne bayitamu bannaamanyo gawe kati oba okumaki Israeli gwe wonyumya naawe I lost count musize nakatambula mu Israeli yensi gye nali ndabye n'entya ye yeetooloddwa abalabe otuuka ku kisaawe booti ne bakutunuulira ne bakuyita n'ojja nga tewali wadde muntu very calm n'akuba mutyo n'oyitawo niye okuva otambudde okutuuka wano baba bamaze okukebera n'ensawo naki awo negenda Entebbe musipi ngatto sinika amanyo olulimi oba waliyo emundu ne bakola bati olulimi bakebera oba otaddeyo pisto mu kamwa ne bakebera amatu kati mutugamba muli bakwano ba Israeli mbasobola oyo technology tiekisaawe mujja mubba mu bannayuganda tubatya installation yaffe muyinza ogibba nga tuinstalinga technology ne tugamba balese ba Israeli kumbe kale nga twagala omaliza Kaye tumalize ne point ya mwana mulenzi pastor ayegulidde erinnya ennyo amanyidwa nga pastor Olaxes Bujingo a week ago yavayo n'abeera nga ata ku mitimbagano ennyumba ye country home mwabeera genda kubanga awumulira naye ate teyakomyewo kokka ya raising ebintu bingi nnyo mu ggwanga lya Uganda ntusane bagamba noyite ebifaananyi pastor asabira mu ttaka biki n'ate amaka gayina mawuulu netugamba omuntu watezimbe kola okuba sente zakola zijjamu owine kino tukivaako awo twe tukyali awo pastor n'avayo n'alangira naga ku ntobo y'omutima gwe mu kisibo kino kyabaddemu ekyennaku I think 14 naye nategeddeko 7 asonyiye abaana be abawala 14 zasiiba naawe guys negomayo gwe gundi asiiba gwe tugambe yali asinga okusaba ewa gundi ewa pastor Serwadera waliwo nti okusaba n'okuleekaana kati ku byonna akola bwe tumanyira nti yali aleekaana kwe kuvuma omusajja eyamwola Serwadda kati wali twamwananga nga tetumanyi negwa bwene Bujingo asaba kumbe yali muleekaanyi ng'aleekaana kubanga omuntu yali asaba bw'ato yandibadde nga mukamba buli tunya abapasita baffe ne tubalabamu that olaba gali sikina nti akaddiye ne bwe yabadde asiibula Pentakosto Church yonna n'ekitiibwa kyemuwa Alex Mitala bakayiwa baani teriyo gonna linda bye musumba
niwaba wabalokole si wabalokole ng'avumye eyali omusumba we kayiwa oyo gumita pastor Bujingo yavuma Kiganda bonna bali ne wasoda yamuga ko Kiganda totegeera ekibi kyaki wagizimba mu wino ewali obuma bwa kasoli kati obuwunga bwagenda mu bwongo komanye ekivumo kitegeeza nenga Kiganda gwavuma Kiganda awali waggulu wali wa mamange muto ngobona nyawo mengo kisenyi Kiganda yajjawo nga yentabiro y'ababbi ne bamalayo betundira mu kanisa yasobola okugamba omu babiri basatu bali betunda wali govuma nenga gwoganira wali tosobola batulaga kitegera kyengamba kati omusajja wammwe Smith problem gye tuyina Uganda abantu abategeera bafudde naddala mu ddiini baluko rombi omulako omusajja era bishop wagondi oyo omusajja my god Bishop Nanchama oli omumanyi namuwulira buli yajja bwati nali nsula mostero awo ku Lodman Center hostel elite kanatuga Bishop agenda kujja nga bagula akatale ko mu Kivulu ya imilia mukasana yabulya ndoza hafu ne kota akatale barokoka nenga Bishop wa Anglican Church yabulya ngalinga mulokole nga yambadde ne bigandura futula bibanna dini gwe tonera banade oyo Bishop Rwanga wali abantu kati ono gumuyita Bujingo gwempita Haji Pastor Bujingo tosobola kungamba nti yaguddewo ennyumba ng'abantu bamaze emyaka 7 bazimba basonda Pentagon Church yani biki Pentagon kakati yagamba batandika gizimba buno omwaka katofaayo ne guli era ogwo yagamba batandika gizimba ate munange abantu abagoberera abantu abawagira muhozi simanyi bitya batera okubawuba obo obwongo bwajjako obuwunde bo bateba balimba tobalaba abawerekera abo be muhozi enale aba timu muhozi gwe mbulyayo mugezi gwanga nja kuwandira amalusu toli okuba wuya timu muhozi kati nze wisdom ngankera ku macha ngamba timu ki muhozi kuki oli mu western asigosi mochi that is a problem abantu kibakola kati no kankubuli ngenda ubo yagalo jja kujja wano I think encha ndeto omusajja yali akulembera election ekiruhura anyinyole ne diara fomuze kyebalaba kumanya obululwe wa fomu bujja butikinge baga amujja mudemulunde ente baga bameka bawagira Bobi Wine buli omunati bameka bawagira muhozi kati noga bameka bawagira Besije na kati kitegeeza abasigade muwagira mu 7 checho kati bayambe mujje mudemulima kati batikingire mukigwa kati ngosolo kwogera nti ndi mwagiza Bobi so Bujingo after attacking Bobi Wine avayogera ku kyebisiyaga it wasn't like enough for him okubanga afuna talkability nga abantu bakigereza yavuddeyo nasonyiwa bawalabe bonna basatu n'agamba kuva ku ntobo y'omutima gwe ng'omuzadde abasonyiye kino kirekawa kina kyekikyusa ku bugoberezi bwe kina mayinze byange bya wino tunuze no kamera mbwavudde nayogera ebisiyaga Minister wa Finance ya Finance Ministry ya Finance efulumize ekiwandiiko eri Parliament nti ebbago ly'ebisiyaga lijja kuleeta financial implications musebe ntasobola gana bisiyaga wano babalimba Ministry ya Finance yagambye omuleeta eryo etteeka kankubuulire Museveni tasobola baagala kozesa tteeka lya bisiyaga kukanga Bobi Wine engeri gyadduka kwakati wano tekyasoboka Western region abantu bagira Bobi Wine lwakuba balimu eri fiya kwakati wano Uganda okwata wisdom mawulire gajja kwogera bwogenda muganda wange isingiro basobola omuwamba ne mutategeera nti bamuwambe kati bali babateeka mu fiya naye kati nabo akatengu kagenda kabagwamu kakati Museveni omuntu asinga okuwagira ebisiyaga mu Uganda yena ali mu government lwakuba teyagala kwogera nze I have friends abage I have friends actually abasinga ba lesbian betuwakana n'ensimbawo ne said nze njagala olunaku era waliwo omuwala nga mulabi alinga mulenzi nkyogera nnyo namugamba musibira mu nnyumba
tekemu ebyokulya ngende nnoonya omulenzi asinga obulungi mbakebera endwadde nnya nga nze mbaliisa okumala ennaku 3 ndabe kale batekwateko ku just feeling naye sisobola kuwagira newemba n'obuzibu n'abasiyazi but I can't support kubatta kubanga eddiini eŋŋamba nti pasita yabuuliddo eyali omubbi n'alokoka n'eyali malaaya n'alokoka gwe yabuulira eyali malaaya n'omubbi n'alokoka tosobola kubuulira oyo mwana kumubuulira njiri omusiyazi n'akyuka osobola kati nze yeyo message gye njagalayo ba Michael Kyaza abalokole olwakubanga abantu abasinga okuwogana si balokole bagwa dda Alex Mitala bajjanga mu abo bamalaaya ne bayimba entisa ya Mukama n'egwa. Our friends, our children, our brothers who are lesbians and gay, they just need the presence of God and another touch. Simple. Why is everyone tasking Bobi Wine and Museveni to come Basiru, out? nchiddamu ngamba Bobi Wine. Bobi Wine taddamu Basiru naddala nga Bujingo. Bobi Wine cannot reply stupid people. One, Bobi Wine mu myaka 10 bamubanninga nga tagenda UK. Yakuba oluyimba ku bisiyaga. Genda ennyimba za Bobi Wine esinga fire simanyi by far ayogera waliwo oluyimba luno nga ayina lines z'ebisiyaga. Now yali South Africa n'ayogera ku TV n'agamba namubuuza how do you stand when it comes to LGBT n'agamba I'm a man, an African with one wife and children. I don't practice that. However, I don't agree with someone who is proposing to kill our brothers and sisters who are gay. Simple as that. Abatabiwagidde. Katika ngubuuza. Nombuuza obuuza. Abatabiwagidde. Kubanga Smith. Nze nkyata nze nzikiriza nti Katonda gyali asobola okugwa ku musumba n'agenda mu abaana n'ababuulira enjiri kubanga olaba eruzira ababuulizi b'enjiri basiiba eruzira nga babuulira enjiri abantu bava eruzira nga balokose nga bakyuse kubanga obulokole kukyuka faaza musaala faaza ono ali empigi eyali atusose nnyo Rubaga kibi olaba asobola okutusesa bamuzza ne musaala naye namusanga Rubaga awo kati ekyo kitegeeza ojika mu kusabira abayimbi namusanga naye ali Rubaga awo bamuteeka kati omanya okukakkana nawe ojja kukakkana fe tulina engeri gye tubasabiramu ne mukakkana nze yali gundi wange bishop yali gundi lwanga kati ogamba ona aliyo semogere anti kati fe olaba omuyinako obuzibu bwonna simuyinako buzibu nze kyenyina okugamba buli leader naddala ab'omwoyo tekiba naye fe Archbishop Lwanga ayina engeri gyeyayogerangamu n'abantu abali mu limelight kyovula yafuna okwagalwa kwa yasobola okumanya nti nina Rose lwaki anywa omwenge n'amubuulira ne bagamba nti Archbishop Lwanga akwagala. Archbishop Lwanga yankubirako essimu nga ne Simon wa BPS Simon na katazirike kati yalaba essimu ng'ennamba ejja era erinnya ne ndikyusa ne ŋŋenda wali n'enjogera n'enkomawo ng'amulabye nga naliteekako kati oyo omusajja yali yayitawo ng'amanyi how to spread the gospel ng'avuddeko mu comfortable zone n'agamba the church, the Catholic Church needs this celebrities bugembe byakoze. Kati kankubuuzemu ekibuuzo Bujingo okusonyiwa famire ye abaana be is it deceptive or ayina kyabala ayina kyagala yisaawo oba Bujingo kutima n'ennaku eyamuyingira obwongo tasobola kusonyiwa abaana. One, tubuuza Dorin kiki yakola oba abaana be kiki baamukola. Bujingo yakeera tiwuliriza mama we akyali mulamu. Mama wan uwo yes akyali mulamu kati njagala nkubuli singa kitaawo naye mulamu tata wange kati kuba kifaananyi ng'ozze okuze kitaawo nayimirira n'agamba n'avuma maama we ebigambo by'obuwemu nga kino mukazi gwe wali otonnya nze era nakuzira owulira otya ate gwomanyi abaana abalenzi kuba maama baabwe akutema abijjukira akutemye ate kati bano bawala kati oyo ati omuwala oyo Doreen ye yaliwo ng'omwana omukulu kyakula sajja nti yalaba taata we Bujingo ng'aweebuula maama we era oyo omwana Doreen yavaayo ebintu nga bitandika n'ayogera ogwo n'alekera awo kitegeeza yakuzibwa
teyadda mutaatawo kigambo na kimu. Bujingo n'avuma mukazi we okumala omwana mwaka nga mulamba otonya yali ajulako mutugambira ntawooma kubanga ngeri kyokka oli musumba ovumye mukazi wo nti atonya. Ekibuzo kiri nti gwe mwe abatugamba muwonya abasiriimu abakansa si bwe batugamba kati nze ne bakansa muzibu nnyo okusinga atonye waagana ng'oba okubayo oluyi. Kino kirekawo Susan Makula nga tumaliriza. Do you think about to ne bachagrowing? Omanya oli Bible yegamba waliwo omusajja gwakoli point zoyogera zatuzireke bulesawa ategedde akitegera takitegedde akipeeko. Waliwo omusajja yagira Katonda malayika neveri ne boli n'akalirawo kakati gwe ngambye obeera ne Katonda mukazi we aganye okukala bayo oluyi wakale oba ddalinda kiseera kituufu mwoyo ayogere naye amugeekeka n'akaseera. Abantu abamu mwoyo yabavaamu. Bujingo is a liar. Ebyalimba ayagala feva ebibiina by'abakazi badde mutaddeko bidi waliwo conference atagendamu tuba kizudde ne muwoza akimanyi nti abamuwaana nti bamuwagira babbi. Do we see Teddy Bujingo ngaze ku worship ku HPM? Abakazi never say never ku mukazi kubanga obuzajja bwali bwavu muganda nga buba n'omugongo kakati omukazi asobola okuba eri ng'atunula bw'ati. Nze lwakati oyo yanjukiza oyo Makula twagendanga mu kasino wali yanga mukazi omusajja amalanga buli wiiki nga batambula wiiki singa 3 tebawumula bava ekagadi ne badde yiganga ne badde kamuli ng'atambulira ku fuuso bamubikka etundubaali mu butale bw'omubulo nga mwakola akeera kuyimba nika ya bitaana neke kyobola akaloboozi ke kali kati asobola okwoggana neka ya bitaana. Can this sit in well with Susan Makula? Kati Susan Makula mwe kimwagana otegeera omukazi yenna ali damaged tayagala kumanya yajja kukima kyewa Bujingo akimanyidde ddala nti ono omukazi omusajja muyaaye Makula azze kufuna butuuliro awali kati kankuleyo ekinkimu awo Makula waali Bujingo ne wamugoba kati tasobola kudda ku zero. Kyogamba awo Makula waali Bujingo ne wakomyawo Teddy Bujingo. Waliwo abasajja abali wano abagagga nga bo their feelings zijjira ku abo abakazi abali mu limelight n'omukazi ne waba mubi. Really? Bangi gwokimanyi nti abawala abali mu limelight abasinga babi. Bampi osobola okutunira omuwala ng'omulaba bw'ati ayogera nze nali mala n'omutuukako ng'alinga Juni nga makeup n'olaba omulala bambala gata nkubuulira naye ng'ebisajja kwe bife basajja bangi bafuna feeling ku abawala abali mu limelight. Makula agifunye limelight. Makula ku bugezi bwe kye tuyita obuyaayi tasobola kubeerawo nga takudde musajja oyo sente zisobola muyimirizawo myaka 3 maaso ne waba bawukanye negwe ku bugezi nze oyo mwana nali manyi girlfriend wa Martin nze nagenda nga nkyasoma Serwaddanga yampa show nga ndeetakawo babugembe anti twatandika okulwana nga nwana Serwadda oyo yandabeeyo nga ndi mukwakanya basumba tibana bayimbi balina okuyimbira mu Sachula gye muyite musiye nangamba jangu byogere ku radio ne bampa show nga nkyazaabo bwe nalaba nga oyo muwala ng'ajja gwe nasooka okulaba mu kyaki z'abalokole ng'ayambala empala akabina amanyi kanene ebitya kwegamba ng'ayambala mu butuufu n'obwakatuuti ng'osobola okukyuka n'ogamba ti Susan kiyina ebintu. Susan ono ya mukulu bidde Susan omumanyi oyo muwala she was so beautiful ebyadda nze kati nze mulaba bulayi bwe nti nenze gwe nalaba nga nsoma gojjukira mbongo obwo nga nze mmanyi nga ndowooza maybe kyali kikyange nga mmanyi girlfriend wa Martin era bwe baava Martin oyo omwana wa Serwadda bonna bwe baavayo wa Serwadda ne bajja ndowooza omukulu Susan yaliko ne wa Serwadda nga Martin amuyigiriza ebya radio oyo mwana wa Martin amanyi kye bayita radio ne TV amini omwana wa Serwadda oyo bayita Martin Serwadda mukugu mu ebyo kati oyo mwala yajja ne bamuyigiriza emwalo faana amu ne program bikye byonna naye ng'ajjaawo ng'oyo mwala Sebajja ng'ate munnanga abeera ne Martin bamukwata nako Martin kati oyo Martin kumbe ndowooza Senkagala yali yeegombadde ekyana. Tuyinza okulabayo ko bawala ba Bujingo bana mu myaka gye bakuze kati batikkiddwa bakola nga batudde ku menza yemu ne Susan Makula ne batuula ne bakkaanya ku bintu ebimu. Ekizibu Bujingo njagala akwata abaana be abatwaleko Zanzibar aleme kutabifaananyi abitenga wayise omwezi gumu oba 5. Ne Bujingo ye muntu akola ekintu nga sikyategeeza ayagala mawulire
kyovula alina abamawulire be n'oba omwagala tomuggyako bali ababe aba YouTube abaki kati yakimanyi how to play along with the media kubanga media yamukola era ejjangu media ya ddembe n'asaba kati yakimanyi era bino byakola kwegula ku bazadde kulaga nti asonyiye kulaga biti anti labayo omwana we yatikiddwa masters wawulidde nga ayogera ku taata we teyogedde ku taata we kubanga amanyi how they've suffered ffe bye tutamanyi obalaba babeera mu nnyumba nnene ennyumba ennene erumya enjala bitu ziba nyingi nnyo ennyumba ennene osogiwuliramu akawowo waliwo ennyumba ennene naye nga batandika kufumbisa nkugwe wobuva mu buyumba butono anti ekitegedde kyenkunyonnyodde mayonezi wuuli na wali kati kyenkunyonnyodde olyasobola n'okujja nala mayonezi tali wano Kaye ebigambo ebisembayo leero abasajja be bajja okurekodinga wisdom baga omusajja nga atakoowa bannange bo bakooye tuwastusibula abantu tujja kutandikirawo enkya ku mabaati leero ebadde sibe Bobi Wine nkunyonnyodde Bobi Wine ye alien skin ku stage kati ekyo tewali ekisazaamu kiwedde tewali era katonda n'atuyamba Bobi Wine amugende mpola oyo muvubuka ajjamu kuba ebyeddala nze ababaana mbamanya abakulidde mu ghetto one tazze kuyimba mbu ayagala kugaggawala kakitegeeza ajja kukuba bamutwale ku poliisi akuwe akakadde kubanga akakadde ku Isma kamubeezaawo Isma yasigalira kunywa mata ga bikopo 5 buli lunaku Baga Isma ine nyama gyali yarwala sukali n'omunyu tujja twogere ku mabaati twogere ne ku byakazi Bashir lutalo lwabaluseewo lungi nnyo lugenda maaso nadda ku budget ya Uganda yakola gikuwamuko torch masa wonze ne Kaye wisdom twongere ku bantu gitunuulira mbagala nnyo tukola amabaati tofuna akatengo ngenda kukolaga omubbi akyasinze okubba amabaati Uganda teri muntu asobola kubba amabaati 3 n'omulambo nabba 4 mbomula 10 kasajja yagamba ne banditira amabaati nga gali awo kati oli wakuwanda bwe yange ogiganda nandutu yasinze okunyumira agambye tinno mukama we yamuforcinga ogatwala ninga nene ati bamforcingako kati woolabira abo batwala twalo n'emitwalo gyako kale musibe bulungi mwera amanya nze King Smith nkoze ne Bilbao ne Umaru wali ku kamera tujja kwa tukwatagana ko luddako mu subscribing